Mukulikeyo gomba nsonga za ttaka n'emutusonyamu katono nnyo akayiseemu awo. Kati bwe tukomawo wano e Kampala, poliisi y'ebidduka e Kawempe wamu n'ab'ebyokwerinda abalala abalabudde ababbi Abeerimbika mu mulimu gwa takisi nti Bubakeeredde. Bano bategeezezza nti bakukola ekisoboka okulaba nga balwanyisa obumenyi w'amateeka. Katubirabe mu bujjuvu. Poliisi y'e Kawempe ng'ekulembeddwamu Agidumira Ronald Kazaala akulira poliisi y'ebidduka mu Kawempe Charles Sekajja wamu n'ab'ebyokwerinda abalala basisinkanye abagoba ba takisi abavugira ku siteegi ez'enjawulo mu Kawempe n'ekigendererwa eky'okumalawo entalo mu mulimu guno ssaako n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu. Francis Nsobya Ssemakadde ng'ono y'omu ku bakulembeze ba takisi ategeeza ng'okukwataganira wamu bwe kijja okuyambako okumalawo ekizibu kino. Kuno sekulabula ne sekulabula buli mubbi yenna obbisa maanyi oba okolaki naye ng'oyagala okubba nga weesembereza ku siteegi zaffe ez'ebwayisi zonna gwesala amagezi dduka nga bukyali. Oba obbira mu takisi naye ng'obbira bwayise, oba obba mu nzibaki naye ng'obbira bwayise, sala amagezi dduka nga bukyali. Kubanga kati tetugenda kuzza mukono mabega, tugenda kubanoonya ate nsuubira bwe tunaakwata tujja kulemera kubaka mu kkooti. Yadumira poliisi Kazaala wano wasinzidde n'asaba buli omu okuba ow'amawulire eri munne. Ate amadaala gaffe wano wetuli teri gwoyinza okukolera n'otaka n'okiwulira wala. Think we are beyond that. Ngeko tetuliko. Kolera gamba ng'abanywezaamu baabano kijja kukuba wange teriwa osisenti ne CI tubakwate tubatwale ripoti. Ekyo kyo kibasaba. Ate ye Sekajja alabudde bannannyini mmotoka zino abagufudde omuze ogw'obutaagala kusasula misolo ekiviirako abagoba baazo okwebala mu kuvugira ku zi siteegi. Olweyo bwe luba luse tulukkirize tulongoose ntegede bulungi mulaba wano yosi wano wenyini we tuli wansi wano ku kizimbe kyennyininyini awo tugenda ne muzikiikawo ate na nezikola ki nezidda mu kkubo nezituloka ngeziva mu mitaala naye ebiseera ebisinga bwezidda bwe munengera mukola ki lwaki temubeerawo bamukola bituufu. Waffe kabatake mpinja eyita mitingi y'abakulembeze ba DPC n'ebitundu nga basisinkanye n'abakulembeze ba takisi oluvannyuma lwa awukula y'abatuuze n'abasaabaze okufuna obuzibu bw'okubbibwa especially ku northern bypass era n'atuwa obuvunaanyizibwa okulaba nga tudda ku ground tukwatagana n'abavuzi bennyini n'abakulembeze baabwe ne tulaba engeri gyetukola meetings ne twegatta otuwanisa obumenyi bw'amateeka obuli ku northern bypass. Josephine Lunkuse ne Doreen Nambiri bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe ate emboozi yaffe ey'ekisiibo leero tutunuulidde engeri omusiibi gy'ateekeddwamu okulondamu by'anaalya n'atafuna buzibu ku mubiri gwe oba mu bulamu bwe.